Ako mwenna abai mukono wa Kiso Kampala na buli muntu yenna ali waka omuntu yenna eyatuuse dda mu yafeesiyo ali mu yafeesiyo mu nambala musizako kansubenti buli bulungi mwebale kola ngenda kusaba ekigambo kimu sooka otambuze video eno nakakola video nnya zonna nga bazijjako eddoboozi bazikwata kati nkimanyi nti ene loud and clear sooka otambuze video eno okugisharinga umanyi oyina share button y'abantu 10 sharingira ko mwenda emwesigadde ogisharinge ku account yo omuntu atayina access ku mugukiriro kuno ku mutimbagano guno asobola kubanga alabira ku account yo baku page yo kyetuyita okusharinga information kansubira kati voice volume eri clear njagala abantu batano volume eri clear tugende maaso obanidda ko bakakwata mu video nyane nzijjayo njala kumanya eri clear bateri clear kuba tukyusiza okuba ndi budde bugenda nawe it's clear okay kiwedde kale njala soko batu obasaba mu sharing video no ku buli muntu ina gomosobola kubanga mu sharingira bemala gisharingira mu pitira abantu bano wamanga njala mu pitira president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu njala mu pitire ba MP bonna njala mu pitire yo seriti bahabulwa mutabani wa Muhoozi James Birungi Emekatabazi Christopher Damulira Muhoozi Kanyerugaba ngera mu mpitire bana Uganda mwenna abagala enchuka choka njara mu mpitire omukyala wa Human Rights Commission aberiko kuno njara mu mpitire na buli mutira sekino omusano gamulegeje njara bere kuno ne Frank Tumwebaze Minister Frank Tumwebaze na munjara mbere kuno njara kubereko abamasomero abasomesa n'abana mbere ku video eno njara mu tagingire embassy zonna ez'amawanga g'ebyole ziri mu Uganda. Please njara motagingire ba ambassador bonna bali mu ggwanga lya Uganda ne ba international dignitaries abali mu Uganda bali mu sawa zino bantagingire tovula video badi bajikwata nga manchi endeta mmalirizaao kati njara soka kuyisaawo akalango kano kokka kamugwe kati tulika tugende maaso goena eyandagadde ogenda ku mu ggwanga lya Canada ngoyagala ogenda okufuna omukisa oba n'okusoma njara kuzigirira conference eno nti kafulu mukuteeka conference omukyala Dorone Kajumba akutegeeza nti I know conference egenda okubeera mu mwezi ogw'olubereberye omwaka mu mwezi ogw'olubereberye January mwaka ogujja ng'eno egamba bweti the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives the second edition ejja kubanga etegekebwa mu conference hall gagadde gye bayita Woodburn and Banqueting Convention Center ngero address yayo eri Sate Vice Regent Boulevard on M9W7F4 ngejja kubetandika na kuzumuzi 17 ekomekezo nga 18 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 rejja okubanga etandika ngoyagala kumanya ebisinga ojja kuira CEO nanyini mukutugulo ba kampuni eno omukyala Dorone Kajumba CEO wa Extreme Music and Events Management kusimuze ez'omungalo osobola okubirako direct osobola okumulekerako baka ku WhatsApp esimuze nsoma lunaku esooka eri plus 1647929 0340 eyesoka eyokubiri eri plus 1437259 ojja kubanga osobola mufuna osobola okubanga ogenda mu conference eno okujetabamu bukina kisoboka ngosobola mufuna alright akalango nkamaliriza kati njera tutandike bulungi nnyo ngenda bawo ekigula rugi kimu kyokka kyali nombo ekigula rugi de tusimbule video nga sinagenda ku kigula rugi anjera kusooka okwebaza bana Uganda mwenna okwetola ensi yonna naddala bana Uganda abali mu ggwanga lya Canada amo bali nnyo balire ddala okuba nti mwa demonstrations olunaku lwajjo abavudde ebitundu ebirala byonna ebya Canada bali nnyo balire ddala bana Uganda basobola okugenda okwekalakaasa oluvannyuma lwa Ssemwai ne Museveni Muhoozi okwagala okutta president bane babaddeyo mu ggwanga lya Canada bo bakikubye Dictator!
abaganda ffe ab'omu America bano babadde olwaliro Bungereza. Abaganda baffe abadde e Bungereza olwaliro ku Uganda House nabo mwe bali nnyo omulimu gw'omukozi ogw'ettendo temujjanga okwo. Alright, kati njala tugende ku kiggulalo gikyaliro. Ekiggulalo gikyaliro njala mu kisale mu kintambulize ku social media platform ez'enjawulo zonna. Era njagala buli omu kimutuukeko bulungi nnyo. Ekiggulalo gikyaliro nno ngenda kijja mu lugero lugamba nti Ssebusirwa Njoka zitta nnyinizo gy'obeera nti nnyinizo ogwo buzirumye bwe zisse bw'anaafa zinaira luddawa. Ssebusirwa Njoka zitta nnyinizo gy'obeera nti zo zinaawona kubanga zimulumira munda ate nga nazo zeekwese munda zirya ku ye kati bwe zinaafa bw'anaafa nga zimusse zigenda kubeera luddawa. Lwaki mbawadde olugero luno mu kiggulalo gye? Bannayuganda bangi okutegeera kwabwe kwa mongoba. Naddala abo abalowooza nti bategeera naye okutegeera tebategeererako ddala. Nga bwe nabagamba nti okutegeera si tteeka. Ate si buli alina omutwe nti ategeera. Abamu balina emitwe naye tebalina emitwe mikalu. Lwaki? Naddala abantu abakolera Museveni bo balowooza nti olw'okuba nti gavumenti yabwe eri mu buyinza abasigadde tetutegeera era tetulina bulamu bo badde mbukozesa kye baagala. Ebigambo bingi byayogeddwa abantu abajereze abakudadde nti asinga Kyagulanyi yafudde era bo badde basanyufu nnyo. Nenjala kugamba gwe mukulu omukyalo omwami oba ngaako okulira NRM muri ku TV oli ku social media oli mawuli oli luddawa n'abantu ba bulijjo njala kutegeeza nti it is on record, kiri ku record right now. Museveni tafunanko muntu amuwa bulumi bwa mutwe political, economical, social nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abadde yeetirawo abantu bangi nnyo ngera bakozesa byayagala so si Kyagulanyi. Era ensonga lwaki ennaku zino Museveni aspendinga ssente nnyingi nnyo kujjawo linnya Kyagulanyi oba Bobi Wine oba kujjawo national platform oba okujjawo people power. Gwe ssente gye bakuwa okulya okujja okukwata essimu yogere ku Kyagulanyi omwemula omufumo omulengeze kubanga Kyagulanyi. Kati ngenda kugamba mukazi gwe omusajja gwe wandibadde bulookera ku makya ng'ova mu buliri bwo oba ng'ogenda kukola ku linnya lya Kyagulanyi wandibadde osaba nnyo Mukama Katonda n'awangaza Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi Katonda bw'amujjulula olwaleero kiba kitegeeza nti gwe omugaati gwe guweddewo oba tokyalina kintu ky'ogenda kukola n'okufunamu ssente okulya. Abantu bali mu diaspora namwe abakozesa ba Museveni okuvuma enkyukakyuka n'okugirengeza nga naawe bakusindikira $3,000, $10,000, $20,000 ng'olengeza struggle. Naawe oli mu diaspora lwa Kyagulanyi singa si Kyagulanyi dobadde tofuna ssente ezo. Gwe omusajja akula ku TV ng'ovuma Kyagulanyi wandibadde osaba nnyo Kyagulanyi abeere okubanga gwe mugaati gwe ogwa buli lunaku. Gwakwata essimu n'ovuma Kyagulanyi ekimu okuvumisa ne bakuwa ddata kubanga Kyagulanyi yaliko akasente. Kati gwe bw'ogamba nti bamutta affe oba otuukiriza olugero lugamba nti Ssebusirwa Njoka butta nnyinizo gy'obeera zo zinaawona era nazo zigenda kufa. Kati njala kugamba nga tonnavuma tonda ga Kyagulanyi afa akola atya njala kugamba Kyagulanyi woga Katonda bamujjulire essaawa zino kye tutayagala. Mwenna emirimu gyammwe giwudde kubanga omuntu oli ba Museveni omutwali ogwo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye kibaweesa ensimbi, kye kibateekesa ku TV, kye kibateekesa ku radio. Imagine eriyo omuntu ng'akola ku TV nga teyatuladde P7 naye ng'akola ku TV. Ng'eriyo omwana yasoma mass communication and journalism ayina certificate, ayina diploma, ayina degree nga tafunanga mulimu okukola ku TV ba ku radio naye nga TV radio etuddeko omuntu wa P3 drop out ye presenter. Kitegeeza nti Uganda erimu ebikenembi ebikola ku TV oba ku mpuliziganya nga tebirina kubeerawo naye okuba nti basobola okuvuma n'okulengeza yensonga lwaki bafuna emirimu egyo nga balina okubeera mu ofiisi omwo tebasobola kufuna mirimu egyo. Kati njala kugagwa yenna eyagenda Kyagulanyi affe bali osanga bamutta singa bamuse yes gwe yendowooza yakubanga gwe mugaati gwe ne bw'anaafa ogenda kulyawa mwandibadde musaba nnyo kubanga Kyagulanyi gwe mugaati gwammwe era singa guba guvuddewo kiba kitegeeza mba temulina mirimu kuba tebalina kye beetaaza.
era yensonga lwaki njagala obbala tebannaleeta Mulugwala kuvuma Kyagulanyi, tebannaleeta Munyankole kuvuma Kyagulanyi, tebannaleeta Musoga kuvuma Kyagulanyi, baleeta abo abayina amannya ag'Ekiganda nga bayita Baganda nga ate si Baganda be baleeta. Omuganda ategeera tasobola kuvuma Kyagulanyi, baleeta abo abayina amannya ag'Ekiganda abayita Baganda okuvuma Kyagulanyi. Kati nno kyekibadde ekigulano gyekyaleero, Mukama abankoomere. Katusimbule video. Tugenda tandikirawa. Njala tutandikire ew'omukyala ono owa ntandikirewa. Ndowooza kansoke nzanye mu video buno. Tuliko tandike video. Kansoke mbe wanu tutandike video. Njoleko bazannyo mu comrade waffe owa Dog Nation n'abaana bakola bu video bw'enjawulo mubali nnyo mubalidde okuba nga mukola bu video obwo. Njagala mulebe bu video buno. Katika video kengenda okusooka okuzanya nakabateredde ddala kyekifaananyi ekituufu ekiraga opposition mu Uganda all along since Museveni came in power 1986 nti munnabyabufuzi mu Uganda abasinga obungi tebalumirirwa nsi olwawo omugaate nga basirika. Kaluna kabatereddeyo jjo ye true definition babadde bannabyabufuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja kaako. President Museveni lwaki abantu bona mu Uganda mugaate gugwe mama ndigaga mama Gire mala kati ka video yako kakunyonyola bannabyabufuzi bonna abaddewo before Kyagulanyi we yajja ne bikyuka. Nenjala kubooza gwe munnabyabufuzi gwe bawadde ssente oba omugaati n'ogulya by'obadde oyogera bivuddewo oba bikyuseemu bikyaliwo. Kati bakulya ssente nti Museveni okugula n'akuwa ssente by'obadde omwogerako ebikyamu bivudde bisigalawo. Just bunafu bwa bwongo obukulozesa nti gwe bw'oba olidde obukkuse neyo badde oyogera bivudde oba bikyaliwo. Kati kansoke nkadde mukategere bulungi nnyo mutegere opposition gye tubadde nayo yeeno. President Museveni lwaki abantu bona mu Uganda mugaate gugwe lyawo mama ndigaga mama gire mala Alright, oyo tumuvuddeko. Njala okubaza muganda afoono naye akola omulimu gw'amaanyi nnyo okukola obutambi buno. Ono ebintu bino bye ngamba Museveni nti ensi emanyi wali ogimanyira yavaawo. Ensi emanyi wulira bulungi nnyo. Order mu court. Eno criminal court ya Dog Nation. Museveni byalimaana uvunanibwa emisango 5. Omusango ogusooka kwe kufuga eggwanga motazaalibwa okalakase bannansi n'obafuulira ddala bagwira mu nsi yaabwe. Musango gwokubiri osse bannansi ya Dog Nation nga tobuuka ossa abato ossa abavubuka ossa abakadde yegwe mutemu asinga gwe twakalaba. Omusango gwokusatu olumiza bannansi obwavu banyookako nevvu obakalakasi teri yenyeenya. Omusango gwokuna obbye ssente n'ebyobugagga byonna eby'eggwanga lino erya Dog Nation n'obitwala mu nsi yammwe gy'ozaalibwa. Ensi yammwe enyirira etuggula nga mata. Eggwanga oliresse lyonna liringa matongo. Omusango ogusembera ddala ogwokutaano ogezezaako okwagala okutta His Excellency essuubi ly'abannansi lyokka libatunuulidde. Kale ku lwa ssemateeka afuga Dog Nation Museveni byalimaana ogenda kuleetebwa mu lujjudde bakala katembo
gadde kuba all right akonga nkamaze kansembiyo kano mu biseera Museveni we yayeekera obugenzi Idi Amin Dada ensi nyingi ez'amawanga gali geetolodde Uganda zaafuna okwenyamira engeri bo Museveni gye bali baga nti atulugunyamu bannayuganda n'okubatta so nga ate bwe baali batta Museveni nyini yatta bannayuganda nga baseketera Amin. Museveni akakodyo ke yakola kwe kusooka okwefuga ensi za East Africa n'azifuula zize wabulemu okubeera bannayuganda bonna abasiisirawo n'okukolerawo obuyekero bw'enjawulo. Engeri yasooka twala ggwanga lya Rwanda n'erya Burundi n'azzaako Congo n'agitwalako ekitundu n'amaamira Tanzania n'amaamira Kenya n'amaamira South Sudan n'abanga agamba nti awali safe. Naye wetwogerera essaawa zino ebikolwa bye byakola bannayuganda bannansi b'ensi ezo batandise okubiraba nti bivudde mu ki bivudde mu mbeera y'obuntu. Bwe bagezezzaako okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu president avubuka naddala banna Kenya abaagala East Africa eberewo n'omukwano ogwawamu bo baavudde batandika okukola ze tuyita talk shows ebimeeza okukondembinga Museveni okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamugamba nti afugidde emyaka 40 n'ekyasobola okukola kwe kwagala okutta obussa bamuwakanya ng'ate obudde buweddewo okuba nti afuga eggwanga Uganda. Kano ka video nokagenze nnyo viral nako mwakalabye wadde kali mu Luswayiri mbanyonyodde nga ngenda kukazanya. Kenya nataka kuongea ni kuhusu Bobi Wine. Wacha nikuambie Museveni, uko na miaka 38. Tumezaliwa tukipata uongozi kwa miaka 38 kwa uongozi. Ukiangalia Bobi Wine ni kijana mdogo sana. Mimi nashangaa wewe rais ambaye umeshazeeka, ambaye wewe ndio unafaa uheshimu vijana, unataka kuua ndoto ya Bobi Wine. Wacha tukuambie Museveni, tulikuona ulikuwa hapa Kenya. Sisi tunakuambia hivi, wachana na Bobi Wine. Hivyo unataka kumuua, hata wewe ukao ukijua hapa mapwa imeangalia chini pia utaenda hapa chini. Hakuna vile utataka kumuua kijana mdogo kama Bobi Wine kwa sababu amejitolea, anataka kupigania watu wa Uganda, anataka kukomboa Uganda kwa mikono ya umateka yako. Wewe wacha nikuambie, kama Museveni uliingia kupitia kichaka, usitake kuleta hiyo katiba ya upumbavu na ukatiba ya kutaka kuangamiza wana Uganda. Tunakuambia hivi, lazima Bobi Wine apatiwe heshima yake. Ni kiongozi kama wewe. Vile ulizaliwa ukabeba miezi 9 kwa tumbo ya mama yako, hivyo ndo Bobi Wine amebeba kwa tumbo kwa tumbo ya mama yake. Uache kudictate wana Uganda. Wana Uganda muache kudiktatiwa. Na sisi tunasema kama kuna Gen Z Uganda, musimame strong. Musimame strong. Haitakuwa huyu, haitakuwa Museveni. Ati yeye anataka, wacha nikwambie. Utakuwa mkali, lakini ukali unakuja kuisha. All right. Ndowooza mutegedde. Kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala ffe tulimbya ddala tetuli mu comedy. Gwaliyo nga wajja mu struggle ng'ali onoonya mugaati oba kufuna linnya kutegeerekeka, ndowooza ke kaseera essimu yogize mu bintu by'okukola ebirala bw'oba tokyali mu struggle. Ffe tulimbya ddala. Ndi wano okutegeeza bakomreri mwenna abajja mu struggle. Bw'omanyi nga gwajja mu struggle kufunamu fame oba following oli ku kintu kikyamu. Ffe tuli mu struggle ya ddala. Buli muntu yenna aleeta enkiina mu struggle tujja kukolako ng'obuyinza bulagira. Obaka buno njala bugende omukyala gwe bayita Mariam Wangadia akulira Uganda National Human Rights Commission. Ngenda kugamba nti okali eddakadda enfunyo ogirira mu katiko n'ekulira mu ssanduuke nero ekubwebwena nga teri wadde akunyega wadde okuyambako. Emyaka 4 bweddu n'ekitundu egiyise ekibiina kya National Platform sako ne People Power kyajja mu yafeesiyo ne kikuwandiikira ne kikulopera emisango emiyitirivu egy'okuwamba n'okutta bannayuganda ababuzibwawo. Ku biragiro bya Mukama oyo Seriti Bahabulwa watuula mu ofiisi n'okajjana n'ogaana okuyisa ebiragiro okubuuza era abantu bano baalagaluddawa. Watuuka n'ogamba nti abantu bano bambeewamba sina kindi baafuluma eggwanga ne bagenda bakola emirimu gyabwe. Era omukulembeze bwe yasitula ebigibwe bwe yatutindiga olugendo okujja mu ofiisi yo
n'omukambwe n'omugamba afunewo ofisi ye afunewo ofisi olwoso nga talina kyakugamba olw'okuba nti bere yakugabye ali bikunyiiza njala kubuuza wabadde oyagala Kyagulanyi atajje mu ofisi yo nga gwe wamugoba omanyi fe bagala tugamba nti byerabira mugambi so tebyerabira mugamba omukyalo ono bw'ati bwe yakola president. Madam Chairperson, Madam Chair and the Commission, we filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment, arrested and pressured many of our colleagues, and denied many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, to be heard. Madam Chair, the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for a person that a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed, justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude... You have to speak to your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most of right. I will leave this commission. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my complaint because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you. The world heard you, Madam Chair. All right. A few moments later, akantu akabanyumira nnyo. Mu assassination attempt gibadde bakoze ku president. Omukyalo no yayagadde mbu president agende mu office ye amuwe report butya bwe yasimatu sababa ani abadde babega wokola ki wokumutta. President yagenywa ganyo genda omukyalo nakuba enduluulira. Eyakulembeddemu okunoonyereza okwo ankubidde essimu n'ategeeza nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baganye okubaako kye boogera naffe. Kankozesa omukisa guno mbakubira omulanga nti saawa yonna oli bwe banaawulira nti beetegefu okwogera naffe ffe weetuli. Naye kansabe n'abaabaddewo abalina koona ke bamanyi ku nsonga eno batutuukirire babeko ekye batugamba. Mpozi katukubire omulanga ne poliisi nayo enoonyereze ku nsonga eno, nabo lipooti yaabwe efulumizibwe, ffenna tumanye kiki ekigenda mu maaso. Naye bo bagamba nti wakati waffe nabo waliwo history etali nnungi, naye tebagenze mu biwanvu so tetumanyi.
All right, Madam Owangadia, the boss of Uganda Human Rights Commission. Soon or later, your office will lose value of humanity that it's no longer valuable in Uganda, whereby it's the first time in the Ugandan history whereby the oppressors, they have tried their best to encounter you to solve their problems, but you've declined all their calls. So you expect someone who came to arrest you in your office and you send him away very rudely, and now you expect him to come in your office and explain on what happened to him after he escaped that assassination. It is very sad. Now your office is null and void. Nobody is going to trust any kind of office in Uganda. So that is my message. Stay blessed where you are and feel free and feel cool whenever you are. Kyetwagadde okugamba until the world is watching buli kimu tukiraba. Oyo bumagiza. Kati Mr. President, njagadde okutegeeza nga ntandise video mutereevu okusokera njera okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka eyasobodde okusimatusa okuttibwa. Nkiddamu njera okubaza Mukama Namugereka eyakusobozeseza okusimatusa okuttibwa. Teyabadde nti babadde bagoba bantu bekalakasa kuba tekwabaddewo, eri yabadde assassination plot. Why? Okusokera ddala nga bwe nagambye Mr. President nti information or ina loopholes within your system mulimu abantu abagaba information. So olunaku lwafuna invitation ewa kanso musisinga akuyita okubira ku Thanksgiving, wagifuna gwe nga gwe, naye sooka onoonyereze ku bantu ki bwe wategeezaako ku kyalako oku kwe kuli abantu abafulumya intere eyo negenda ku Semwai ne mu State House. Kati bano bafuna intere eyo ne bategeeza ebitongole bya byabatemu okutegeka okuttibwako. Kino ekyokutegeka okuttibwako tebakikola kw'olwo lunaku lwennyini, nedda. Olwafuna information ne beetegeka. We bagenda okuttirako obulabe, we bagenda okuttira n'abaani abali bagenda okubeera involved. Banyabo ne basibo ngenda badda mbategeeza nti police eyina etteeka lye bayita preventive arrest. Police eyina etteeka lye bayita preventive arrest. Preventive arrest lyetteeka erisobola okukwata omuntu nga musubiriza nti agenda kuzza omusango. James Birungi kwoli, Christopher Damulya kwoli, Emi Katabazi kwoli, Daily Drinking General oba genetically modified general Muhoozi Kanyerugaba, ne self-proclaimed president era ne self-proclaimed General Museveni nawe kwoli. Ejiriri eno banga teyabadde assassination plot nga nze bwe ngimanyi, mwandibadde mukozesa etteekero ne mubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obutava we oba obutaakisesinga kitundu kye bayita bulindo. Etteekero litegeeza nti omuntu omukwata ng'omusuubiza okuzza olw'Olwakutaano, bw'oba omuntu anazza omusango ku Lwosande omukwata olwaleero lugenda okutuuka ku Ssande nga takyasobola kuzza musango. Kati mmwe eretteeka temanyi nti gyeriri, wabula eno yabadde assassination plot ng'etegekeddwa Museveni, amanyi nagabamenyedde. Muhoozi Kanyerugaba Ssemwali bwe kyongo bakimanyi. Baafuna information nti ojje Bulindo 2 days before nga tonnajja. Ne basetinga ebyokulwanyisa byabwe, ne basetinga assassination team, ne basetinga ekifo bagenda okuttira n'obudde nga bumanyi bulungi nnyo. Omuvubuka ono gwe bataakuwadde mannya gwe njagala nkuwa amannya. Oyo ono kati omuvubuka oyo bamuyita Sulambaya. Sulambaya mu Luswayiri amanyi olukigamba Sulambaya era nga bw'okyogera nti mbaya muntu mukyamu gwe baali batumye in case first attempt yali esoosebye, second attempt Sulambaya yali alina ogikola akusaanyeewo.
kwe kujja pistol akole ki akutte kati Sulambaayo oyo ne tiimu ye bonna be baalina mission egenda okutta kati njala kusooka kutegeeza Mr. Lutumwa oba Lutumwa Lusoke mukulu ffe tubeera ne records wano era tuzimanyi bulungi nnyo mukulu Lutumwa Lusoke gwe police spokesperson video eno jengendo okubazanyira yanjawulomu ku video endala video eno eraga butereevu ng'ono bwe yaga nti president yabadde akola procession tewabadde procession polisi yennyini ye yalumbye president polisi yennyini yalumbye president abasinga obungi dino video ango temwazirabye yiino yiyo pause kansoke nkazeyo njala mwetegereze video eno awo nga ngipozi nze polisi yabadde yasetinze dda perimeter zaayo wano kati bali ne bagiraba era ne basigala we bali polisi yennyini nekola move kina bagambye nti Lutumwa Lushoke yagambye nti they engaged nababudde ekintu kye bayita rules of engaging the enemy mu system mu mateeka to engage the enemy or to engage the demonstrators olina okubeera gwe tuyita negotiate ba communicator ye muntu either abeera n'omuzindaalo ng'abagamba nti kino ekintu ABCD tewabadde omuntu yenna yabadde communicating na president oba n'abantu bali wabula bano bazze nga missionary bagimanyi nti bagenda kutta badde basetinze trap njala sooka kuddamu okulaga wano nkulage nti polisi yennyini ye yalumbye president nga batambula bajja gye badde balina okulaga nekisajja kiikyo mukiraba njala kusooka baddiramu akatambi kano polisi yabadde eyimiridde mu kye tuyitanga junction kyekifo ekyawula amakubo eridde eno eridde eri nga kiri open nga tewali kintu kyonna nga liri open bulungi nnyo nga buli muntu asobola okulaba wabula president n'abantu be babadde bali mu kabira njagala mwetegereze ango nti president yibo yabadde ajja bano bamutayimingidde mu kabira nga weekusifu webadde baagala okukolera mission waki tebamulindidde wali wennyini mu ssente wabadde open okukola obutujju bwe baakoze era mule baakutta abaana babasambye ne bakuba lwaki polisi yalumbye ng'ate yabadde eyimiridde mu junction ewali live and clear ne bamulumba mu kabira kankabaddiremu wano video ng'etandika kansoke nga sinagipozinga nga sinagizanya olaba lwaki tebamulindidde wano mu open space ewatali miti ewatali kuba this is a trading center ojiraba this is a trading center nga wali open tewaliwo kintu kyonna wali open
wano wonna poliisi weri eyimiridde okitegeera kati bo bamaze okutegeera nti baagala munyigira mu kabira kati kanzanye video labe mugalimba ndowooza olaba akabira kali konna eri wansi so tetugenda kugendayo njala tudde wano ew'omukulu ono ng'ayogera ebigambo bino mulyoke mukakase nti tulina abantu bakyamu nga bapretendinga okuba bannayuganda nga si bannayuganda njala tudde wantu wano njala tugatte statement zino ez'abantu balwammanga mukakase abantu be tuli nabo era mission badde bagimanyi yeruwa soko owuliriza ono yennyini kabwejumbira statement yeruwa soko owuliriza video ODM. We don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that... Njaranjidde mujiwulire bulungi nnyo. Yekenyini Museveni nga yayogera. We don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that... Correct. Bowulira statement eyo n'owulira n'eno kyatandika yakyali mabaga tujja kati bw'omala okuwuliza statement eyo njagala owulira ebigambo by'ono omwami nzanye n'ebya Nakanguubi byonna bikwatagana sandyagadde kuteekako maloboozi g'abano abantu njagala musooke muluke statement zaabwe njagala obaga nti sandyagadde kuteekako message zaabwe nenjala mule statement zaabwe nga ziri kyekimu zikwatagana mulyoke mutegere nti mission yabadde emanyikiddwa bulungi nnyo ono ekisa kya Yesu kasooke nenyweremu maama mabega unategeze gwanga ebbira lya President Museveni nga live manju lisinga Bobi Wine okutegeera ne mwakana kati Bobi Wine ne banne bonna abamugobera bataba bina byambwa ati baliki actually akabina ka President Museveni let me be specific kasinga abawagizi ba Nupu bonna oba baloya oba bandi bonna mwe bali olw'ensonga kati mukkiriza muti ati Bobi Wine bamukubye esasi nga mwalabye tiya gasi yennyini tiya gasi olwamukubye maaso n'agwa kati ne kamufumita ngo bamukubye esasi maama gwe atalina musaayi ekoze enjala yagunywa ate enjagala y'omwana w'omupoliisi asevinga eggwanga lino mu bakayotiki people ogu ankubira akasajja akesasi ku mutwe tulabe ekinabawo mu ggwanga bajja kukuba abaana bajja kukuba Bobi ebito weepankapanka ate wali kijja kubeera gwatalina musa kati njagala muli statement y'omu njagala eveyo wa poliisi omu chaotic situation mu chaotic situation munabagamba you have to pay attention to details owulira video n'ebigambo abantu bano bibogera ba state agents kino bw'okiwulira ekyo kankuzeeyo ka video kali kano ka video kano oyo kati kankuzeeyo ku yono nvubuka lindako njagala ulize ebigambo bye bino
byenjagala osooka owulire bulungi nnyo mu chaotic situation. Bamukubye essasi nga mwalabye tiyaggaasi yennyini. Tiyaggaasi olwamukubye emaaso n'agwa akatini kamufumita ngo bamukubye essasi. Maama gwe atalina musaayi ekoze enjala yagunywa. Ate enjagala y'omwana w'omupoliisi asevinga eggwanga lino mu chaotic people. Ankubira akasajja akesasi ku mutwe tulabe ekinabawo mu ggwanga. Bajja kukuba. Abaana bajja kukuba bobbi ebito weepankapanka. Ate wali kijja kubeerawo. Era ojja kufa ennaku z'okuzika zituuke era tukuziike. Mwekalakaasa era tubacape. Nina bembeera kati kakati singa yafudde mukole ki nga tiyaggaasi yabaddusizza. Well and good. Bw'okwata statement y'oyo n'okwata ey'ono. Nabagambye wadde omuntu omwagala naye osooka n'owuliriza ebigambo by'ayogera. N'omanya ki kye badde bapulaninga na ki kye badde bategeeza. Njala muwuliriza statement y'ono mukyala. Amawulire musemisinde n'abamu kuteko njala muwuliriza statement y'ono muzigatte mukakase. Temufaayo oba temubagala bawuliza naye njala mugatte good dots. Amawulire abadde careful nga awandiika. agambye ki? Agambye after he was shot at. Agambye after he was injured in a shooting. Documentary yaganye ekyasinza kunyumira mu byonna Eddie Muto yafumuse misinde n'abamu kuteko teyategedde bakya bamu kuteko kati bodyguard wafutukira kati muvuba Museveni bodyguard yafubutuse ye yasooseeyo. Yafubutuse wabwinaalwa. Documentary eganye Documentary baali bageze kulambula mulala. ate naye yakubye tiyagasi wakubye wabi okubanga ku mutwe. Oba akakale kati ya gas wakayigo kasu kati ya gas gwe oba wamuguza mu China town sijja kubyogerako. abana abantu Kati era oli alimu amagezi yagambye nze ebyo sijja byogerako. Naye ono ye agamba nti baakubye wabi bw'ogatta statement ye n'ey'oli ofuna ansa. Ndowooza otegedde bulungi nnyo. Bw'ovaawo n'ojja ku ono kye yawandiise bw'ati. China Town Bullet oyo abadde Frank Gashumba. Bonna mission badde bagimanyi bulungi nnyo kubanga baba basuubira okujja ku media okukola kye tuyita diversionary counter attack messages ku social media bwe baba basoma omuntu gwe baagala okutta. Oza mukire bulungi nnyo. Kati abantu bano bw'omala obbawulira bagenda okwogera bamaze okwogera ebintu byonna kifaananyi ki ky'ofuna ekikujjira mu mutwe mu ggwanga lye tuli mu Uganda. Video endala sigenda zizanya kuba tuziinanga obujulizi naye kyenjagadde mutegeere kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga na biki ebigenda okukolabwa. Awo tuvuddewo kati njala tutandike n'omwami ono. Okusookera ddala nja kudda katono nnyo wano mu kabox. Katutandike bwe tuti. Njala tutegeeze eggwanga mwenna gye muli mubeere ku bwerinde. Museveni ng'ayita mu kitongole kye kya Chieftains of Military Intelligence n'ekya Internal Security Organization n'ekya Crime Directorate ne SFC bali mu kuteekateeka obutujju bo bennyini bwe beeteekeddeteekedde okussaawo embeera ey'okuteeka eggwanga ku bunkenke sinakindi ekiyinza okuviirako kuddita oba ekiyinza okuviirako eggwanga okugenda mu state of emergency. So I'm here to inform all Ugandans and the international community that the dictator Museveni is prepared to organize the terror actions across the country Uganda through his security agencies like Chieftains of Military Intelligence, the Internal Security Organization, by using the replica of Al-Shabaab and ADF or Allied Democratic Forces. These are just names because Museveni creates his own
opposition, and he creates his own terror groups amongst his forces. So right now, whatever terror alerts which are taking place in Uganda, and which I witnessed that the United States of America, UK and European Union, you have received some information and confirmation about the terror alerts in Uganda. I'm here to inform you that all those are false information and are baseless, because Museveni, he used to set and to organize terrorists in Uganda, because he had been doing that since 1960s, 70s up to date right now. If you want to know exactly who is Museveni, just go and find out the terror group which was known as Fronasa. The same group which is being used right now to terrorize Uganda. So whatever they are telling you or whatever they are setting, they are trying to create terror attacks in Uganda for two main reasons. One, Museveni he fears that the forthcoming elections, he might face his last moment in his political career. The last elections, he used COVID-19, where he introduced lockdown. Right now, he has nothing. So he's trying to create these terror attacks or alerts so that he can terrorize Ugandans. He created the state of emergency, and therefore he can even lock down the country. Those are the two main reasons as to why he's trying to do that. So don't be fooled that it's Al-Shabaab or ADF. ADF is Museveni. And the leader of ADF, the Allied Democratic Forces, Jamiru Mukulu, is in Ruzira prison. Al-Shabaab is situated in Kenya, not in Uganda, because we are less concerned about Kenya. They are situated in Somalia. We're less concerned about Somalian issues. So Museveni has his own terrorist in Uganda. He had used a lot of propaganda through creating his own statements by forcing some institution to make statements alerting the country that they are hoping to be attacked by terrorist groups like churches, cultural leaders, and other institutions. And you've been witnessing those notes that have been circulating around the social media and the mainstream media. All those are false information and propaganda, because it's planning to terrorize Uganda very soon. So therefore, I'm here to inform the international community whatever is going to happen in Uganda is organized and set by Museveni himself through CMY. As we speak now, CMY is going to target markets, supermarkets, bars, tax parks, and schools. They are going to set bombs in schools, tax parkers, bars, markets, and supermarkets, including big functions or music shows in Uganda, because he knows whatever is coming doesn't favor him. So the international community, please don't be fooled by this old man. He using Fronasa tactics to intimidate and to set his own agendas in Uganda. Kale bana Uganda bwana jana bategeza nti Museveni bino ebiwandiko byagenda ayisa nti waliwo obutujju bugenda ogenda mu Uganda. Obutujju tewali atulumba, ye kenyini yagenda otulumba. Ng'akosa ekitongole kye kya CMY, ng'akosa ekitongole kye ekya ISO, betefutefu okuba bomu mu bifubo n'amanga.
baagala kuba bus ezisabaza abantu, baagala kuba taxi parks oba taxi ezisabaza abantu, baagala kutagetinga amasomero, baagala kutagetinga obutale, amabaala n'ebifo ebikyakalirwamu ebisinga obungi mu Kampala Mukono Wakiso. Bateekateeka okukuba obutale naye nga akatale kebadde baagala okusooka okukuba k'owino kubanga balina agenda ekatwala. Naye olw'okuba nti nabakubye tebasobola kukuba owino kati balina okukubiramu ekitundu ekirala okubikwasaganya nti tebakubye owino yekka kubanga ekyowino kyonna kisiba oba bana bakwata bukwasi bubaddiya ky'ekyowino nakisiba. So njala bategeeza kyonna ekijja mu maaso nga basibaza okukuba abantu kino mukitwale nti Museveni kennyini yakirimu era seemwayi sente yazifulumya dda ez'okukola ekikolobero kino. So teri Al-Shabaab teri simanyi mbumbu ADF Museveni kennyini yapulani okukola ebintu bino. James Birungi abimanyi, Emeka Tabaza abimanyi, Christopher Damuli abimanyi, Muhooza abimanyi ne Museveni kennyini abimanyi ne sente zaayita dda ez'okukola ekintu kino. Ekyo kiwedde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza waliwo obulabe obugenda otuuka ku comrade waffe akirewo Kivumbi mu kkomera gy'ali. Ntegeezeddwako nkutegeeze nti ekitongole era ekya Ssemwayi kigenda kukolagana ne abakulira amakomera mu ggwanga naddala abakolagana ne kkooti y'Emakindye okuwa akirewo Kivumbi okumuwa obutwa oluvannyuma bamuleete mu kkooti bagambe nti bamuwadde beyiro ne akirewo ono ayinza okutamalawo bbanga ddene wattu n'afa. So njagala mwenna bekikatako mutegeeze President ategeeze ebibiina ebikwasaganya ku ddembe ly'abantu okwetola ensi yonna nti singa omukuumi we ava mu kkomera ng'aweereddwa obutwa bakimanye obuba nti nnaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2024 buloga gwe bayita Lumbuye yafulumya information eraga nti Ssemwayi ng'eyita mu b'amakomera bagenda kutuusa obulabe ku muganda akirewo Kivumbi then oluvannyuma bamulirizinge ekiseera kijja kuyita kitono nnyo muganda Fono bamusaanyeewo olw'ensonga nti akyabalemeredde okukola kye baali baagala. Alright. Era gwe baalonda okubeera minisita w'abaana Balamu Baragahara ono yaweebwa ensimbi eziri mu buwumbi obuwero bubiri nga bwe bagamba nti atambula anoonya famire z'abantu nga abasasula ssente okuba nti bakubiriza abaana baabwe bave mu bintu by'okugamba nti tebazza misango bagikkirize oluvannyuma bate. Kino akikola nga ssente atambula aziwa ng'ayagala balumirize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye yabatuma mu bikolwa eby'obutujju era bo kwe baagala okusinza Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango bakole kye baagala. So njagadde bategeeza n'ekyo mukitegeere. Kino ekya bomo nakyo kibategeezezza nakyo mukitegeere. Ensonga endala yiino gye mbadde temumanyi kubanga sindagendako eri wansi. Abasinga obungi temunneebuuza kino nakyo mbadde temunnakitegeera nakyo kankibagambe. Ekyekitezi twakibanyonnumanya lwaki abantu ekitezi baabatta ettaka balyagala mu radius ya meters 5 okwetoola kitezi yonna oba oyina ekyapu batokya bagenda ditwala. Kati waliwo ekirala kiwulikika ng'ekisesa naye ng'ate kituufu. Kasasiro gwe mulaba akuŋŋaanidde mu Kampala mu kibuga wakati yenna akyomooka. Temulowooza tebalina gye bamuyuwa, balina gye bamuyuwa naye bamulese mu kibuga kino n'ekigendererwa kino wammanga. Era Museveni apulaaniga Kasasiro n'abeere mu Kampala. Enkuba etandike Kasasiro yakyume Kampala yenna wabalukewo ekirwadde kya kolera n'ekirwadde ekirala era beeyambisa omukisoogo okusiringa off Kampala Mukono Wakiso bagisiringe off egende mu state of emergency nga obulwadde bwa kolera n'ebirwadde biranava mu Kasasiro byebikireese. So buli lwa Kasasiro mu Kampala manya nti ekiro bagenda kikozesa nti baagala kikozesa Kasasiro baagala mukozesa nti baagala enkuba emutonnyemu kyovula tebakyamuyoola tokyalaba na kintu kyonna kikwatagana Kasasiro. Programu yabaagala kukozesa Kasasiro yenkuba emutonnyemu bateekemu ne bataddemu Kasasiro yabalukemu ekirwadde ebinaddako mujja kunsasula nga amaze okutegeera amazima g'ekituufu ky'ebintu bino nakyo mukitegeere nti Kasasiro ono tali mu Kampala lwa mirembe baana basobola omuyoola ne baagala asibukemu ekirwadde
mujja kitegeera ebisigadde mujja bikwatisaako ebiri. Alright, tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso katukobikule wano essuula empya. Alright. Mukowe erimu kansulenti ekitongole kya polisi kwekiri ekya CMY n'ekya ISO. Njalo tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Kampala mukono wa Kiso mu nteekateeka ya kutega bomu okutta bannayuganda. CMY ne ISO ne polisi bagenda batambula mu bitundu muri Kampala mukono wa Kiso ne mukono wa Kiso n'Entebbe nga batwala abakyamaani ba boda stages n'akakiiko kaabwe okubasomesa musomo gwa lunaku lumu nga abasomesa kubikwatagana ku butya bwe bayinza okutambuza information nga babega n'obutoogera ku kigambo kyonna kye bawulidde singa ebeerayo omuntu yenna gwe bandibadde beekengera obutamwogera. Abantu bano basomesebwa era basibirayo ddala ne babawa emmere ne babawa n'essente ne baddayo. So kyonna ekinaagwawo mu makimanyi nti polisi yamaze dda okutegeeza abasajja baayo ababodaboda mu Kampala mukono wa Kiso ku kye basuubira okukola ng'era tebasuubira nti bano ababodaboda bagenda kubavaamu kutandika okwogera ebigambo bitakwatagana ng'empale ya Museveni. Nakyo mukitegeere nti ababodaboda bamaze dda okutegekebwa okukola omulimu ogwo. Alright. Kati mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu na wano tuula kuwano owulirize kano mukasaleko mukamuweereze. Oluvannyuma lwa president okusimatuka okuttibwa e Bulindo mu Kira municipality, kino kyanyiziza Yoseeri Tibahabulwa ngalowooza nti yadde akimaze era kiyinza okutwala obuzibu nnyo obutaddamu kulaba abantu babadde mu missioni ezo abazibaddemu ali baagala okutta president munamuyinza obutaddamu balaba either bayinza oba transferringa oba bassa underground oba bateeka mu office eza bulijjo ne batuule nga tebazzemu okufulumamu. Museveni kikya planning ekirala. Museveni ayina enteekateeka nnya endala naye ng'agamba by all means Mr. President njagala ompulirize nnyo wano, by all means Museveni agamba tasobola kufa n'aleka Kyagulanyi ne Kabaka nga weebali mu ggwanga Uganda. Nkiddamu Museveni, you are watching me, I know. After your failed assassination plot against Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were so furious about the failed mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu in the Bulindo Kira municipality. You informed all your security agencies that whoever messed up with that mission is going to face it tough, but you still have other plans on how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty Kabaka of Buganda, because they are the only two remaining obstacles in your mission. And you are willing by all means to finish your mission within this year. Mr. President, njagala uwulirize bulungi nnyo. N'abaliraanye Ssaabasajja Kabaka muwulirize. Kye njogera wano kikola ku Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma lw'okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Museveni bw'agamba nti tayagala kuyingira mu kalulu nga Kyagulanyi waali, era njagala mwetegereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi abasinga tebapostinze nga bakulisa Kyagulanyi, basinga obungi banyoleddwa bunyolebwa n'abapostinze abiri mutegedde bakikoze butaswala omuli Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga
ne 500 million ne bakikoze bukozi butaswala era bwogenda n'otundula kye tuyita context of the message kye kinyusi ky'obuwandiiko oli babawandiise engeri gyabawandiisemu ekinyusi kya message eyo kyeyabadde ategeeza mu mbeera kimwe yagiwandiikidde kye tuyita context of the message omuntu asobola okuwandiika message naye nga ebigirimu okubivunna obulungi osobola okubitegeera okusinziira butya wabadde mu mbeera n'omuntu gw'aba ayogeddeko aba mu nfuna mapagana tugamba nti akuwalana bwawerekera akubanja gujabagira mayiga tukimanyi tuyagala Kyagulanyi miliyoni 5 tuyagala Kyagulanyi niyo olw'okuba nti kiri mwadde mulina okusiigako kaakazigo ne muwandiika message naye mugende mutunulye message abakulu banabirize bawandiise ekinyusi ekizirimu baziwandiikidde mu mutima ki era zadde zitegeeza ki kyekikulu kya byonna katusiimudde Mr. President wuliriza bulungi nnyo Yoseri agamba okulemererwa lwakiri ayonoona agamba nti alina emiteeko ena emirala ye gyapulaninga okwekozesa okujjawo again apulaninga okuddamu at least okusetinga boom ku mukolo gwonna gw'onooba oyitiddwako era apulaninga okusetinga era ekibaluka mu kifo kyonna ky'onooba weetegekeddemu omukolo ebintu bibiri byanjawulo apulaninga okusetinga bomu ku mukolo gwonna gw'anaaba ayitiddwako nga president era apulaninga okusetinga bomu ku mukolo gwonna president gw'anaaba yeesetingidde oba gwe yeetegekedde ebintu bibiri byanjawulo bapulaninga okuzza akabinja kaabwe akaba mugemera wala betuyita ba sharp shooters bamuyita ba snipers nkiddamu Museveni ng'akozesa ebitongole bye bapulaninga okukozesa bamugemera wala betuyita ba sharp shooters oba snipers singa baba bafunye kye tuyita clear shot kigambo kya luzungu nekitegeeza ekifaananyi nti abasajja bano abatujju oba bano abamugemera wala bakiyita clear shot nti omuntu gw'abayagala okujjawo wabamulabira bulungi nnyo nga tali muwadde oba akasiri akeetooloola oba akanyenyenkulu oba akabo konna nga keetooloola ng'alina ekifaananyi kye bulungi ali mu target ekyo kita clear shot kati bano abasajja nabo bayitiddwa ne bagamba nti webamufunira wonna nga balina clear shot they shouldn't wait for go ahead they have the audacity and authority to shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu kyetuyita clear shot bano ba sharp shooters betuyita bamugemera wala osobola bayita ba snipers nga bano bagenda kubanga balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza bakomredi mwenna abali ku convoy ya president mugoberere nnyo emmotoka eziri mu convoy zammwe ebiseera ebisinga waliwo emmotoka ezibeera mu maaso nga si zammwe tezidduka nnyo zitambulira ku peesi yammwe nga naye mmwe taziwetawo azifu muzimanyi waliwo emmotoka eziri emabega nga nazo mulooza ziri ku convoy yammwe naye nga teziri ku convoy yammwe zitambulira ku peesi yemu gye mulaga gye mugiziraga nakyo njagala mukyegendereze nnyo in fact solution y'ekino ekintu eri bweti mukulu Eddie Mutwe ne tiimu yonna ekulembera security bwe mba muva Emagere oba muva ku Kitebe oba wantu wonna mba mulaga mutandika okukola kye tuyita okuwandiika abantu bemutambudde nabo motoka mmeka ze mulina nti bwe mutambulako ebbanga musobola okukyaba ku petrol station to verify abantu bemwazze nabo be bakyaliko ebanga stop over to verify abantu betutambudde nabo tukyali nabo
kuliko abatwegasseko be tutamanyi. Ekyo mutandiko kikola. Emmotoka nyingi zibagoberera naye nga mmwe temuzifaako mulowooza nti convoy zitambulira ku mmwe ziri ku mmwe nga teziri ku mmwe. Ziba zizze mainly ku targetinga president oba kunonya kibaagala omukola. So akakakodyokko simanyi babadde mukategedde oba mukamanyi. Nawe omuntu osobola okukakozesa singa oba otambula mu kkubo omuntu nga olina omuntu mutambulira ku sipiidi y'emu takuyisa takuva mu mugongo bw'osala nodde sayidi eri naye n'asala n'osala nodde sayidi eri n'asala kati gwe kyoba olina okukola bw'ofuna omuntu nga bw'atyo oddamu n'otambula bw'olaba akyakulemeddeko just kyuka bukyusa otunule gy'ava. The moment yakukyukira n'akyuka n'adda gy'ava bw'oba osobola gwambale oba tosobola gwambala ng'oli mu open space waliwo mubuuzo waaye gwe antambulirako goza sikulaba nti ontambulirako. Kubanda bagamba nti omutemu yenna oba omuntu yenna ambega kasita omwatulire oba omugemye. Kati nakino njala mukiteeke mu bwongo bwammwe nti emmotoka ze mutambulira nazo nga abaana emutambulira mubamanyi obungi nti muyinza okugira mukala abawagizi abatuufu naye abantu bano emmotoka ze mutambulira emmotoka ezibatambulirako nnyinyi nga temumanyi bwe mukyamizisamawo speed ko mutambulira zikuwa zitambulira both ezimu zibeera mu mabega ezimu zibeera mu maaso nga muli wakati okitegeera kati muyina okutandika okubeera ki okubeera vigilant. Ekirala njala nnyo okubaza abaana bakwata kamera mu buli ango mubali nnyo mubalire ddala naye nali nsabye nti mu convoy eno nga mutambula wabeerawo gye tuyita fungua barabara convoy eyo neba mmotoka emu president njala bafunira akamotoka katono nga kalimu abaana balina kamera nga bebasooka mu maaso era nga balina communication nammwe nti gye tulaga gye mujja wali clear. Kintu kyekimu kyenjala mu nkole ku convoy yammwe era abeerengayo akamotoka akasembe emabega akakwata footage emabega mwenna nga kamera muzitadde ku president muzitadde bona muteekeyo nga emmotoka eno nga yo ejje kavalinga kuva mabega mu distance. Oba okitegeera nti mu maaso waliyo emmotoka esooka bufungua barabara ng'erina coverage yaayo. Katono coverage aliwo wakati ku president oyo tumumanyidde buli ango naye yeetaaga gye tuyita backup cameras eziri after your convoy nga zo zijja zikapchalinga byonna after month of your movement eyo naye emmotoka yeetaagisa. Bino ebintu byenjogera bya top security naye simanyi oba biri applicable. Bya top security naye simanyi biri applicable naye ng'ate bijja tuyamba. Mu maaso mubeerayo n'emmotoka ng'erina kamera era nga tetwetaaga ebeera identified nga yerina coverage yaayo. Then nebanga ku convoy yammwe yeekomekereza ng'eriyo emmotoka endala nga naye erina coverage yaayo. Kati bano bonna abeera ku president abo tebalina buzibu naye mu maaso gye mulaga n'emabega gye muva kati na bano bennyini tebajja kumanya ani agenda kukwata kifaananyi ki era ani alina kamera. Reason being bagayi bano balina mission gye badde saagala bagamba wano ku mpewo ne kanji bagambe. Balina enteekateeka nti lwe bagenda okuddamu okukola mission zino bagenda kuziikako ttiimu ya president yonna ey'amawulire bakwate kamera bazikube bajjemu memory card zonna ng'amaze okutuusa ku president obuzibu oba nga bamusse nga tewali muntu yenna agenda fulubya footage anaasigaza footage nti footage wuuno basse president bamusibwe bati. Kino mbadde Sarah kibagamba naye I had to say it. Mbadde nno kibagamba eno mission neekusifu yafulumye kubanga badde tebasuubira mu ebulindo nti footage ono yadde asobola okufunika yenna
ngayo mulaba nti bakuba bannamawulire mu Kampala wakati ne babajjako kamera ne bazimenyamenya ne bajja memory card kati nakino baagala kikoto olunaku lwe bagenda okuddamu okukola temputi zino baagala okujja bakwate kamera zonna bazaasayase bajje memory card bo batambule bagende nakino njala kibagamba nti gwe munnamawulire omulala teweetaaga ate kulera kamera jangu terera nkuongerezi neziri emido eriyo bode ama cameras bu spy cameras ku bulinga ati bwa 3D bwina HD visual recording osobola okambala wanonge pesa osobola okatekano ku kitoji ngolita sobola na kalaba nga kale kamera neno bagitutte nenga nakukasigaziza so njala tubere bakalaba ngo bwana bomusota nekyo nkibagambere aware mubere aware about that kuba nakyo planning okwata kamera zonna okujjamu memory card ne kamera zaza so katwetaga backup teams ngazo zino tuwa after month or after movement ezebifaananyi singa abeerawo ekintu kyonna ekiro kyo kivuddeko guza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo enkola esemba gye baagala okukozesa Mr. President jiwulire nga bwe nagambye ng'omaze okusimatuka nti oyina emiwulenge egikuliraanye egifulumya information mukulu James Birungi ne Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni bagamba nti eneeba esembayo yakweyambisa emiwaatwa gye bakyalina mu ttiimu zo okulaba nti at least bakuwakawo kanyuukawulire nga bakozesa abantu abo bajja kufuba okulaba nga bakozesa abantu bano emiwaatwa gino okuwa kanyuukawulire obulundi okusembayo okuba nti bo batuukiriza ebintu byabwe nga babyagala ndi wano okutegeeza okusirika si busiru n'okutambuza struggle si busiru tulaba nze oli lumbu ye yasookawo buli kimu kyenjogerako mba nkimanyi nga ne information ebimunjireka for the sake of the struggle kale gwe mbega yenna ate asindika information kuseemu ayi amanya go ngalina ogisindika otya era ogiwaayo ddi buli kimu kirina kati kimanye tekituuka ku president ngenda kunja kwabya ate weemanyi kuno kwoli kimanye nti nze oli lumbu ye yasooka nkyaliwo information engirina gwani okozesa baani mugiwaayo ddi egendayo ddi buli kimu kirina just means time nsaba president weebereremu abantu abakwetolodde abasinga obungi si balungi weebereremu naye njagala okubaza abaana ba foot soldier mwenda abasobodde okuira ku president mubiri in all aspects on all level mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala president mwebale kwagala ggwanga lyammwe neggwe awaayo information kimanyi lumbu yakumanyi information gwogiwa mumanyi na biki byotambuza bimanyi buli kimu kyonna just nti nakireka president nga bwatatta kibe kukikenenya ndusu yamanya bwakola ebintu bine nkireka ne I know buli kimu kirina wano buli kimu kirina gweky'oba omanya era kano ka video njada mukasalemu mukasindikire buli muntu yenna ow'ekibiina kya National Platform MOP oba kansala oba ani wa foot soldier buli mwabeererako buli kimu nkimanyi nkirina wano just nkyasirisi mbusirisi nkyasirisi mbusirisi bwe bintu osooka n'oleka omuntu n'alowooza nti mutegeera naye nga bategeerera ddala okitegeera bulungi nnyo so ekyo nakyo nkireseewo kibeere awo buno obubaka njala bwongendere ewa Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere nkulamusizaako musajja wa Katonda kansuye nti oli bulungi obubaka buno njala butukutuukeko sebo oekitiibwa ndi wano kutegeeza nti ekereziya gy'okulira mu Uganda era gy'osumba nga bwe nzize nkutegeeza n'okwawo bwe wasikira nti erimu enkwezenge nnyingi
Museveni ziyateekamu ne Mayiga ziyawandiisa. Taata Archbishop Paul Semwogerere, ngenda kukusaba n'obuwombeefu basajja ba Katonda ababulira ekigambo kya Katonda abateerya ntama abavaayo ne boogera ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga, okunyigirizibwa, okutta, okutwala amataka g'abantu n'okusiba abantu abatalinaako omusango n'ebyobufuzi ebikyamu biri mu ggwanga biyinza okuviirako okunywa omusaayi gw'abantu, so nga ate embeera bw'etabanguka ate abantu babeeyunira ekereziya oba amasinzizo okufuna we beegeka oluba. Ng'ebintu ebyo byonna tebinnatuukawo, abantu abasobola okwogera ensonga zino ddala nga bannaddiini wattu amaloboozi gaabwe gawulirwa bulungi nnyo, naye ate amaloboozi gano bwe ganaalinnyibwako ne gateekebwako engatto kiba kitegeeza nti eyatwalula ebeesiridde. Archbishop Paul Semwogerere, ndi wano okutegeeza nti amabaluwa agamu g'ofuna mu yafesiyo agakulaga nti abasosodooti abamu basiwuuka empisa emirimu tebakyagitambuza era bakyusibwe batwalibwe mu bigo ebirala sinakindi okufulumizibwa ebweru w'eggwanga okweyongera ku misomo. Njagala otandika okwetegereza amabaluwa ge bakuweereza, baani bakuweereza amabaluwa ne recommendation ezo oba n'okwemulugunya. Ebiseera bisinga ndowooza badde tonneetegereza buli musosodooti yenna eyavuddeyo mu kkanisa ekereziya ya Uganda ng'ayogera ku nsonga ezinyigiriza bannayuganda yenna baamukuwaako ebbaluwa emwemulugunyaako. Tukenteeke wansi n'ekitabo. Oweekitiibwa Archbishop wa Uganda akulembera ekkanisa y'Obukatoliki, amannya gange nze Lumbuye. Nzize nkyogera lunye nga nkutegeeza wepo naawe bw'ozoosikira mu ofiisi eyo. Era nga nkutegeeza nti ensi bwe baayonooneka buli omu akirozaako. Ekereziya n'amakanisa oba n'enzikiriza endala singa enjegwe egwa mu ggwanga abantu ba Saalumanya ne Bannaalume baddukira nnyo mu makanisa okufuna obuyambi. Wabula Museveni mu nkola ye ey'okwonoona n'awamba ekereziya yateeka enkwezengeze omuli ez'abasisita n'ez'abafaada. Bano nga babega okuva ku Mande mpaka ku Mande babega abafaada bannaabwe, naye Archbishop ndi wano okutegeeza nti buli Reverend Father yenna eyali akozeeko akatambi nga kavumirirwa ebikolwa by'okulya enguzi, ebikolobero by'okubba obululu, ebikolobero by'okuwamba n'effugabbi erigenda mu maaso mu Uganda baali bakuwaddeko ebbaluwa nga bakusaba mukyuse oba omubonereze. Ndowooza mu buteebuuza oba ekintu ekirala kyonna ntegeezeddwako nti abasosodooti bangi abafaada bakyusiddwa, abalala ne basibwako amatu g'embuzi obbaliisa engo nga babikola be bambega ba Museveni abali mu ekereziya be yasindikayo okukola omulimu ogw'okuneutralizinga kereziya abasosodooti butwogera. Saba Archbishop ngenda kukusaba omuntu yenna akuwandiikira ebbaluwa oba kisomesa oba kigo nga kikuwandiikidde ebbaluwa kyemulugunya ku Reverend Father, nkusaba oteekengawo akakiiko akabuuliriza abawandiisa ebbaluwa bagiwandiikidde mu mutima ki, bye bawandiise mu bbaluwa eyo bye byennyini. Bwe basiba ebyennyini musosodooti asigalewo kubanga omulimu gwe kwogera nsonga abalaze batasobola kwogera ng'ayogerera mu linnya lya Mukama Katonda ffenna bwe tusinza. Bw'obaka bwe njagadde okusindikira obutegere bulungi nnyo nti information ngifunye njirina ngera bwembeera ne buli lunaku nti nfunye okwemulugunya okusinziira ku bantu na biki badde bigenda mu maaso nti bambega ba Museveni mu ekereziya bakozesa omukisa nti babegera Museveni nga bafaada bonna abavaayo okwogera ku bikolwa bya Museveni ebya gavumenti n'ebyokulya enguzi bonna batandise okubalima empindi ku mabega nga bawandiikako amabaluwa amakyamu nga bagakusindikira. Bwe bagakusindikira ekivaamu musajja ate batonoonyereza oba onoonyereza ng'abantu bano ba either basibwa madaala oba basindikibwa ebweru w'eggwanga ku misomo egy'obuwazi oba sinakindi, abamu ne basibwa mu madaala n'emikolo yaabwe ey'emirimu. Bangi nnyo gye bakoleddwako. Njagala oddeyo otandika okutunda abafaada okuba batandika okwogera ku bintu by'enkyukakyuka nga mulembe gwakyagulanyi. Bameka mukyala bayogera ku nsonga ezo bakyakola bu vidiyo ayogera omu amaga. Njagala abantu bataano omugeti mukyabalaba abamu. Njogere ku information endala. Njagala abantu aba okuva tayingira akalulu akawedde n'okutuuka kale bafaada basooka okukola obutambi bonna nga bavumirira ebikolo bya Museveni n'ebikolo bibiri by'obufuzi mumbuli bakyakola obutawe bakyasumba luddawa.
abantu jala batano sagala bangi nnyo kanaki bishop kajja mutuukako kajja tuuka ku bakulu abatwala ekereziya ya Uganda mu Uganda kajja batuukako njena mu kyabalaba video manyi bagikwatamu mbuuza bwe batuwuliza mu kyabalaba alright ndoza mukitegedde kyekigenda mu maaso awo tuvuddewo bwe nvaawo awo njala tegeeza Mr. President nti nakola post naku 2 mabega nekutegeeza nti Museveni anoonya butya kutuusaako abantu be basobole okwekubyako ekifaananyi n'okweyogerezaako nti bakwetondera olw'ekintu ekyakutuusibwako abavubuka bakozi b'effujjo era sinakindi bakusabe bakuwe obujjanjabi bw'enjawulo bakuwe n'omusimbi kubanga bwe kifaananyi kyabwe kifa okwetoola ensi yonna ekintu kino bakigezezzaako nnyo n'ekikyagaanye baadde basuubira nti ojja kukkiriza nga gwe saagala kwogera eyali kazini we bwe yamukuba tiyaggaasi n'ayolona n'emmotoka ye bamukuba obinyu n'asibira e Nairobi egye baamuwera ensimbi ne bamujjanjaba ekyavamu ne mukazi we ne bamuwa omulimu mu UN ekyo ne kiyitaawo kyebadde basuubira nti bagenda okukola kale n'olw'ensonga eyo President njala kutegeeza tugeza n'okkiriza omuntu yenna ajja okumanyiira kubanga baakikoze bakimanyi badde baagala kumutta awo namuvuddewo kati ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka akatambi kano baakabazanyidde olunaku lwajjo njala kabaddiramu wano we tubatandikira ensonga lwaki mbagamba ekintu ekyo nakiwandiise naye nkirabyeko ate ku tweets ez'enjawulo nga neno mweri tweet eno egamba etya yavudde mu polisi ng'egamba we wanted noble president Bobi Wine to get serious treatment at Nakasero Hospital which is nigh to the State House. It is why our Uganda police sent its spies agent to sweet talk him for his better surgery, but his unprofessional security details. Munaso yokuseka kankabadiremu nti twayagadde President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna okujjanjabwa okulungi mu ddwaliro ery'e Nakasero eriranye State House. Y'ensonga lwaki poliisi yasiidise bambega baayo okwogerezeganya ne Kyagulanyi Pulezidenti mu ngeri ennungi basobole omuwa okujjanjabwa n'okulongoosebwa okulungi. Mbu naye ani professional security details za blockings kati Mr. Kitumwa Museveni Muhoozi. So, if you have professional assassins, professional killers and professional police and SFC, how dare you say that unprofessionals blocked the professionals? Here you say that unprofessional security details blocked your policemen to access Robert Kyagulanyi Ssentamu. Unprofessional. Nti abasirikale ba president abatali bakugu balemesezza abakugu ba police atokufuna president giyabadde. Kati nabagamba nzo luzungu nasoma dunnyonnyola. Waki ndunnyonnyola?
Wano police wegamba nti unprofessional security details blocked policemen to access Robert Kyagulanyi Center. So that means the police same way and the SFC, they are unprofessional. In fact, they are half-baked. So that means the Eddie Mutua and his security teams are more professional than the police officers and the SFC, all combined. Because if unprofessional block the profession, the so-called profession, that means the police and all security organs jointly are unprofessional, are half-baked. So, now did they call? Empuna Marungu nga zoogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Mukama Museveni. Kanonyala mukansale mukampereze full figure. Bwagamba nti Eddie Mutwe yadduse n'alekawo president nekimufuula nti si professional asaanadde bamutendeke. Kati wootasobola kwekuuma olubuto lwa simple ko emyaka 17 ani nawe okometinga ku nsonga z'okukuuma omuntu gwe kennyini walimu okwekuuma mwana emyaka 17 n'akufunisa olubuto kati gwe tosobola kwogera mu bantu ekiyitibwa security okirekanga gwe walimu okukuuma security y'omubiri gwo mwana emyaka 17 n'akufunisa olubuto kati ate oyogera ku musajja akumidde omusajja emyaka 25 gw'oyogerako. Eddie Mutua akumidde Bob Wine emyaka 25 ng'oyogerako nti ali professional. Gwe omwana emyaka 17 yakulemu okwekuuma n'akufundisa olubuto kitegeeza tolina ky'oli tolina ky'osobola ku nsi. So togezanga kwogera ku kigambo kyonna kiyitibwa bukuumi tosobola. Fulufuyi tosobola. Don't ever talk about security. You fail to protect yourself. And a teenager of 17 years, he made sure that he impregnated you. I told you get in public. I don't know no sijana kuwa budde wama tumaliza akantu kano. Nti nebagamba nti balemesezza okufuna Robert Kyagulanyi Center mu muwadi gyabadde mu ddwaliro ensambya ono Lushoke Kitumwa bwatu byayogedde. Kitegeeza nti mission mwade mugina bulungi nnyo. Kiche mbadde ngenda okuzaakaawo tulyoke tugende ku nsonga eyo. Kibadde ki manya batujja kumulamwa bw'obogerako. Nakye mbadde ngenda okwogerako wano. Okay, mbadde ngenda soka bagamba kigambo kino. Abadde bajja bangobera program zino nabagamba nti Museveni ateekateeka buli kintu kyonna kiteekako omusolo. Era ne mbagamba ne obulimi agenda buteekako omusolo. Bwe batugambira okubala ente, embuzi, enkoko, emmwanyi buli kimu nga bagenda kiteekako omusolo. Nebisooka ntubikula bisirikamu. Ebintu bino byakolebwa yali Minister wa Agriculture mu kiseera ekyo Vincent Bamulanga Kisempijja ne bijja mu 2022 ne biteekebwawo Frank tumwebaze Kajiji. Bino bino muli batandika okwekwasa mu simanyi emmwanyi bagenda ziteekako omusolo. Etteeka eryo system bagita agro input traceability bagita agro input traceability kitegeeza nti bagenda tandika okunoonyereza ku buli mulimi yenna alina kyalima n'akifunamu ensimbi ng'alina okusasula omusolo nga buli kintu kyonna ky'otudde n'okisasulira omusolo nga bayita mu system ya e-freeze. Kati etteeka lino lyateekebwawo oba lyawandiikibwa ne kati ono omusajja gwe bayita Frank tumwebaze mu 2022 yaliteeka mu nkola 2024 baagala likole nga ligenda kutageteega buli mulimi yenna alina okusasula emisolo naye nga bino nire muli amayiga ayogera n'abaana beekalakasiza olw'emmwanyi tebeekalakasa nti kino eyo diversion ekintu babe bakimenti gye kiri. This is a diversion bemwala sime Buganda kukasiba kalire emmwanyi nono pastor nono mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde abo baba balugu. Ekyokubiri
buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa kivuddewa kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600 kase agula 3,600 okutuuka ku 3,900 kati balabye obugagga obujjira abalimi abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali bweru. Muleka abantu. Mbuuliza Sserwadda ne Mayiga Mana Bennett bwe yali ayogera okutwala emmwanyi kiki baayogera ndijagala nditeyo video nga Sserwadda ne Mayiga boogera ku Mana Bennett yali ayagala okutwala emmwanyi. Bino bwe boogera byaliwo 222 ne tubyogera bano bakajja bakitegeere kati essaawa zino bakajja bakitegeere essaawa zino. One, buli tujja ntwogera ebigambo bino ensi netegeera babiyimiriza kati badde bakiyimiriza kati essaawa zino bakizizza oluvannyuma lw'okumanya nti bannayuganda bakijjako amaaso. Mana Bennett tazze leero bannayinnya lyogera si lyakwomula true story erinnya gye liriye Museveni yalaleese omwo erinnya liri ate yeetuma Mana Bennett eryagala emmwanyi zennyini. Uyenzo kata musajja tandiso siwemula erinnya mwaliwulirako gye line bogenda kugola Moses n'oliteeka mu Mana Bennett yaani Mana Bennett baleeta kifaananyi kye nenga Museveni kennyini kubanga ali ayagala emmwanyi. Kati kino kizza olw'okuba nti bano bategedde nti kati balese e-freeze nga nabo bagenda tandika okusasula e-freeze and agro input traceability system bagiyita agro input traceability olw'ensonga ne bagenda kutandika okutracinga buli mulimi yenna ng'olina okweregestalinga nga buli kintu kyonna ky'ofulumya mu nnimiro okisasulira omusolo oba nsujju oba otunze enkoko oba otunze endebe ya mmwanyi oba otunze eki ng'olina okulaga e-freeze nti wasasudde omusolo. Kati bano bakajja bakitegeere fe bino twabimanya nga Mana Bennett n'olwo babikola mu 222 mbuulira Mayiga ne banne babyogerako luddwa. Museveni alina abantu bwe baleeta mu public ne batandika okubuzaabuza abantu okuba enduulu naye ng'ekintu kyaliwo dda nga ffe twakyogerako dda. So this agriculture amendment bill twagyogerako dda. Museveni ajja n'akola n'ekyuma n'akitwala oba yakitwala oba kiri ntunga nzijukizaamu wano baakola ekyuma eky'omulembe kisusula emmwanyi kiri bushenyi kiri ludda wa munzijukize wano mwanyi muto gukola nnyo baateekawo coffee process factory kiri bushenyi kiri ludda wa baakola ekyuma nga kiri ku mulembe gwa nsi yonna munzijukize baakikola naye nga bushenyi balima emmwanyi kiri bushenyi kiri ludda wa munzijukize wano omanyi bwe banjogera naye we interact abalina information okuba nange omutwe gulimu ebintu bingi nnyo. Ate kiri Rwanda baatwalayo ekyaffe ekya Uganda Coffee Marketing Board ekyali wali ebugolobi ekyo kyebugolobi kireke bakisitula ekyuma bakiteeka mu nsawo ne bakipakinga bakiteeka mu tulo ne bakitwala nange bakiteeka Ishaka abasajja balaba muveeko no this is not basajja abala Museveni kennyini ne family Museveni baakola ekyuma kiri bushenyi where ya onanga kiri bushenyi baakola ekyuma nga kiri ku international standard oba ku international level nga kya mmwanyi naye bushenyi baali balima emmwanyi. Emmwanyi singa obungi ziri mu Buganda endala ziri eri mu eastern side of the country mbaali ludda wa okitegeera kati mu Buganda ne bajjamu buli kintu kyonna ekiyitibwa eky'omulembe ne bakijjamu mu Buganda mende mu Buganda era mujjukira Nabbanja if I'm not mistaken baamuyita ku mukolo gw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda
nga Najinda yagutegese n'agamba ebitundu bisinga okulima emmwanyi ya mentioninga eastern part of the country Buganda teyagiteekamu naye nga ate maama ne taata b'okulima emmwanyi basibuka mu Buganda kubanga bakimanyi nti balina okutta Buganda kati bino mmwanyi tepama simanyi mmwanyi terimbe byamayiga byonna system ya Museveni just bakapikiringa bongo babateeka awo mukitegedde bulungi so oyo Tabalimba Sserwadda ekintu kino kyafuluma 222 njagala ntero 222 ono Sserwadda nga yogera ku mana penalty oba mayiga yavana yogera ku mana penalty oba Buganda Caucus nga yavudde yogera ku bintu by'emmwanyi yayogera ku tteeka yayogera ku mana penalty nga ayagala otwala emmwanyi in the first place njagala ombuulira oleteyo video nga Buganda Caucus boogera ku bill weno eya agricultural input traceability ombuulira mayiga ali ayogedde ki ku bill weno eya agro input traceability nga ali ayogeddeko. They shouldn't fool you. All these state agents, they are working with Museveni. They just want to divert people from the real point. Ukitegedde kati bana basajja bayayi bintu bakola bena bikyama bya kiyayi kati kambazzeeyo mayimba vuga ne mbatwala mu maaso ne mbazzaayo kati njala bazza wano Dio yangerwa kuna kulwadde doza lwakuna yo seri yabaddeko ku kitebe ky'abambega ekibuli ne boogera ebigambo bingi nnyo naye ngenda bazanyira vidiyo eno buli omu njagalo ze yakatambika emabega bwe ngenda okuzanya ne buli omu njagalo ze yakatambika omubwongo emabega ojjukire kye nabagamba ku kintu kya digital number plates z'emmotoka okizeeyo contest gye nabagamba nti olw'okuba nti Museveni yakulira mu spy system network buli munnayuganda ayagala ku making sure nga amuyinako details ne location wali. The only way okutracinga bannayuganda na buli kimu kyakola abayina emmotoka ayina ku making sure nti akyusa number plate azifuule digital naye nga ziri mu tracking device. Nakibagamba abajjukira bulungi nabagamba bwe nakikuba ne bakiyimiriza emyaka gye bakiyimiriza kati olw'okuba nti time ebadde egenze nga kyafuluma tebagula number plate Museveni yababuuza how far with the digital number plates. Naye mu statement mugenda kuwulira baani abaali mabega number plate zino mwalimu Minister of Security Minister of Defense yekola number plate mbale nga ati Minister of Works njala mwetegereze buli tubawa information mugaba n'abasajja boogera bingi balimba with the time we value njagala owulirize bulungi nyo tulo kalire kawulirize. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security. I was so more excited and interested in the digital number plates. By the way, what happened to the digital number plates and who's concerned about those number plates? His Excellency, if I'm not mistaken, I remember the digital number plates are under Ministry of Security. Bagala kubega. Nti. If they want to assassinate their target, bamanyi motoka yo we parkings, they can track you or they can trace you okuva kumacha mpaka lwagulo. Tukimanyi nti number plates zigwa mu Minister of Works kubanga yekwasaganya
ebidduka ne number plate. Ono wa police bamuyisa agambe it is under Minister of Security. N'agattako ne Minister of Works oluvannyuma. Kati mubata tegeera ati Museveni olw'okuba nti yakulya mu kubega. Ky'ekintu kyasinga okutegeera. Kanjala buli agula number plate yongera ku gatotegana. Mayiba jjajji baguza kifuba. Bwe bakuwa number plate ng'oyagala kumanya nti babadde bakubega. Funa makaniko omulungi agisumulemu agijjemu ka tracking ogigizeeko. Period. Nkiddamu. Bwe kifula manda otulenga kya bukase. No problem baziteekeko. Otwale motoka ye mu garage. Bagisumuleko, bakwate mweno wansi. Bakajjemu. Totegana nabo. Bakajjemu. Bwe banaakunwe baga nti ngemuleka tetukyagira but then you get to know mu bibiri aga byali bituufu. Kankakuddiremu. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Mariam, we say thank you. Welcome. Kati onajja yeji muhwezi omu ku top commandants bafulo nasa akapinja k'abatujju kati yali mu onajja okwongerako ye yali top commandant wa fulo nasa ji muhwezi omu ku batujju abakulu yajja kati okuverifying oli kyayogedde wa police kati n'omutujju omukulu mu fulo nasa yajja mayi mulwawo okutegeera kankabaddizeeyo mu kategeere. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Mariam, we say thank you. Welcome. Huyo top commander tomutujju najja. Wadi Fronasa. Your Excellency, Top commander batujju Fronasa. That my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. And even the... How is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya, and it was recovered because of this digital number plate. Yes, that's what I thought, because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out. Very good. Completely. Because you see the... Thank you very much. Lwaki nseka? Nti amubuuzizza how accurate is the technology. Namugamba actually technology is very efficient. Because at one time the police vehicle was stolen from Uganda and was recovered in Kenya. Kati mukuru gundi ono mutujju wa Fronasa je muhwezi kati emotoka police mu Uganda ziba ziwandikiddwa ku Ugandan police
ne number plate kuliko Uganda Police siwe kirintiye emmotoka yonna okuyita ku boda ya Uganda neyingira ensi endala eba maze okuyita mu security protocols ne clearance okuyingira eggwanga eryo so emmotoka y'eggwanga y'ekitongole kya police basobola batyo gibbaleeta ku boda neyingira e Kenya eya bulijjo it is possible naye emmotoka ya Uganda nga yabyakwerinda security ka vehicle neyingira e Kenya nesala boda negenda then muliji covering anekomo so mamulowooza bannayuganda funa tulimbuzi batulinde emmotoka nga ya security police nesale bwe kansiko kubuze jumuhweza when I talk about cow mentality I mean it because a security vehicle like a police vehicle to cross from one border to another border and it passes the no man's land. That is what we call invasion. It is an invasion. So, gono ngamba emmotoka ya polisi yayingidde eggwanga lya Kenya neeyita ku nsalo mwagiyisa mayuni eri ku nsozi ne mwe basajja mmwe ekigambo invasion mukimanyi kwe kulumba ensi endala ng'osaze boda yaayo so any security vehicle okuyita ku boda y'ensi neyingira nga teri clear ne bateri verified that is an invasion kati jimuhwezi emmotoka ya polisi neyingira Kenya that is an invasion mulina obuzibu temusobola kusukano ku bisigi byammwe n'amaaso wano in fact nenyira okuba temuwunyiriza ne temusukkawo wano mwenna temusukka wano kulowooza kome tekusukkaano because nga professional mutujju muforonasa oyina okitegeera nti ekyo ekituyita invasion the moment any security vehicle crosses from one border to another without clearance, that is an invasion. Kati ngamba otyambe motoka ya polisi yayita ku border neyingira kaine mugikwata. So that means bimwogera temusobola tusobola kutegeera. Kanka baddire muyinza okugalumba ebyayogera si bituufu. Muyinza okugalumba ebyayogera si bituufu kanka baddiremu wano. Kokka kanka baddiremu wano. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, thank you. Welcome. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. And even the... How is the science? Can you actually
The science of digital number plates. Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya. And it was recovered because of this digital number plate. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out. Very good. Completely. Because you see thank you very much. Okumanya babbi. They are waiting for an investor to kick off the program. They buy the investor. Choka Minister of Defense etwala 75% of Uganda ni budget. Balinda investor. Balinda investor. So, ebintu bye betogera olumu mulozo bya kusaaga ne buli muntu yena bagenda tandika okutrack mwagala kutekamu ka tracking device kati mmondo kabaza batandise ekikulu si kya banda Uganda bonna no main especially bagala ku tracking abantu abali mu opposition wanti balo bamulamwa nti they can track you nta kati hajjora alunda hajjora ali ku speak amaze obanga kindise kati asimbodde kyagona yali lunda wanti kati ali kavule kati asimbodde alagawa nga bako trackingira ku computer zaabwe kati bo babera ne access ne timu zaabwe ziri makubo junction ezikulinze nti huyo tumulaba atuuse wale motoka etusa ntusa ekyo kigendwa ky'abasajja abantu tebatargetinga nti bana Uganda bana batargetinga main targets zaabwe ze baagala okujja omuntu era gobagala okujjawo kyangu nnyo okubeera wali egundi mbuya ne bateekako computer yaabwe maga twagala Jole Ssenyonyi nga bateekamu number plate ye ngebaleetera kagundi ngebaleetera ka Google Map GPRS nga bwokalaba mwenna muyina essimu mumanyi kye bayita location bw'oteeka location mu ssimu nakusindikira location oligikuona mu booti ka alo kaba kakutambuza kakubulira kilometers ziriwo ne bwogera tambuza bigere kati oba otambuza bigere era katambula nga nawe okalaba akantu katambula bwe kati katambula kati bw'otuuka ku location kagamba nti your location is successfully completed oli mu kitundu wennyini kati iyo system gye bakozesa to allocate oba nkibadiremu olina smartphone omuntu omugagundi mpereza location nkusange oli nakwata mu simu ye nagenda mu location share nagikusindikira kati nogitapinga mu bwetu notekako GPRS kati eri GPRS gundi GPRS ekulaga nti wano either bwogenda kutambuza motoka low distance bweto tambula dakika bweziti kati bwokona muti ntambula neka kulaga ntana kutambula ku simu gatambula kwogera otuse wano wetodde wali kati odde wano detodde wali era ogenda otuuka wennyini baje oli we yagikuwenga kati wotuse wennyini wano location yo wekoma tiroliyo ne kazikira kati bo muntu wali omusangawo bwaba taliwo tosobola musangawo ekyo kibaagala. It's called GPRS, yeah, Global Position System. Kati bano mu digital number plates kibaagala babenga oluteekamu nti Jole Ssenyonyi number plate eri UX because wali olaga olaziti Jole Ssenyonyi ali ku speak nga batuula bagirinda buli wotambula bakulaba kati webasanga basasinizi baabwe baga nti kati wuno atuuse wano bakuba bukubi nenga kino tekikirizibwa ne mu America mu nsi zaakula tebakiriyo ne Bungereza tekikirizibwa ne Canada tekikirizibwa ne mu Europe tekikirizibwa wabula yagala kireeta mu Uganda kubanga specifically ayina abantu batagatinga bada video wedde tusekane ku Sunday Mbulange Mengo amayigo okerako kubanga ngenda kwabya. Ladies and gentlemen, mwana bana Uganda basajja baganda bali mu diaspora ku Sunday ngenda kola program egenda okumala gobe mu kibya besasobola kuwa memorandum of understanding between Museveni and Mayiga. Memorandum of understanding nagifunyeko articles ezimu enzibu enyentemu ezigenda obajje enviri ku mutwe ku Sunday sawa 2 mugenda kutya who is Mayiga and who is Museveni era mujja tegera kikabaka ali bwakyo na buli kintu wakitibwa ekityo. Memorandum of chetuza MO Mayiga ya signing ne Museveni nzirina ku Sunday nzireeta buli omo genda kujjako enkofiro giteke wansi ojja kunoonya Mayiga nga nabo gisimufungize
ekyo mberenga mukimanyi ku Sunday sawa 2 nkibagambire ngo obudde bukyali mwe mulanda bo vaza standing nazifunye n'ebizogerako endagaano ezaali biki Mayiga bye yawandiika biki ebikolebwa biki ebigenda maaso n'ebiriwo olwale mojja kunoonya Mayiga ne Jambia nga sina gwe ntumye muntu kikola ku Sunday sawa Mayiga okerako era nja kwagalako gwe Mayiga Museveni Ssaabasajja Kabaka abantu aba video yamu mugenda kwera abantu aba basatu Mayiga bwe va ku video bajja kunoonya ne Jambia mukaba bakome video ewedde buli mwatambule mirembe adde gyapangisa n'abaazimba mukama b'omukisa mweraba